tuli baddugavu abeerwamu badama tuli balungi waffe wali yajama tulya muceere kasoli ne kawuye African weather tulya miyembe mapera na fene ebinyebwa ekyenyanja n'akalo matoke munyige mugunu muwogo omwekango oluyimba lwa Sindon lwogeza abamu obwama nga womanyi entambula ya Moze Radio nga ogiwulidde mu butuufu mu nnyimba ze wamu ne feeling ennyimba zino ebbiri okuli olwa GoodLyfe African Time kosa n'olwa Ronald Alimpa luyite Sindon olusinze okwatuukira ennyo okwetooloola Uganda wamu ne ku TikTok. Kale munnange bafan ba Ronald Alimpa baguddemu omwekango guno wano ku Jamiati Uganda ntuuse nabyo. Moze Radio yayimba ennyimba nnyingi ezisoba mu bibiri album kumpi 11. Moze Radio ono nga mu kuwandiika ennyimba yali kafulu ennyimba nnyingi nnyo ze yaleka nezo zayimbye omuli enkadde n'empya ezifuluma kuno kosa bawandikidde ate nga bangi kuno kosa nga yawandika oluyimba oli malayika kikaki olwa Vinka ne nawandika nako ne kulema oli wange Lydia Jasmine kosa n'abalala bangi ono yakola projects kiyite collabos n'abayimbi ab'enjawulo jjukira B2C omuli n'abanene nga Wizkid Baby Don't Cry collabo ziyakola ennyo ezo. Gyebuvuddeko Sindon yatuukiriza nnyo TikTok anti gubadde muliro kosa Facebook YouTube n'awala wangi ne Wizo Manizo yadda oluyimba African Time nga ono ekiwandiiko kye kyali kigamba this is your song not mine nti omulimu gwe kufulumya music ono eri abawagizi baabwe nga Wizo agamba tayagala wabeewo kwekwasa nti atunda ennyimba z'omugenzi Moze Radio nga era ogugwe go agumaze. Jjukira Ronald Alimpa agamba nakawandiika ne tukakola mu studio ewa Yaledi then manager nakapromotinga ne tukakolera video oza kaleero tutumaka nga mulamba nga ndufulumiza asooka ne ndikola audio then video gye twakata yebadde yakagendayo katikati yebadde tenaba kuwezaayo mwezi. Abantu abatunula bwe batyo bo simanyi ngeri gye batunulamu naye abasinga obungi naddala bali mu industry ya music nze bankakasa nti ennyimba ezo tezifaanagana tezifaanagana anti nze nayimba Sindon nga ngezaako kumwagazisa ggwanga Uganda nga ngezaako kumulaga nti Uganda yakabi nsi nnungi yensi yokka gy'osobola okusanga ng'enkuba etonnya nga n'omusana gwakakiri wano wokka mu Uganda. Nsi nnungi okutwaliza awamu tulina emiti emirungi era nga bwe nagamba. Actually ng'oluyimba lwa video ye nga luvuddeyo ku YouTube neyebuuza nti ki ekigenda mu maaso bano bakomando ki abakoze ku ekintu okubeera nga bajjayo video ye ku YouTube naye ekyomukisa omulungi YouTube noza yakonfaminga nga copyright eri right ku kya Ronald Alimpa ng'era bwakugamba. Tewaliwo omuntu n'omu yankubidde ku ssimu wabula nze oluyimba nalaba luvuddeyo then nenjogera ku mawulire kubanga nalaba nga luvuddeyo nenjogera ku mawulire nensaba abantu abaali balugyeyo kubanga nze nali sibamanyi nensaba baluzzeeyo nga mbeegayirira era oluyimba nalabye nga luzzeeyo lwazzeeyo ejjo saawa nga 10. Ronald Alimpa ku interview eyabadde mukolebwako yabuuliziddwa ekibuuzo nti waliwo nkolagana kiye ne GoodLyfe yazemu ati kolagana yange nze nkyali muyimbi nga bondaba ndi ne manager Msimurana kyekyo ekiriwo mu butuufu engoma yo agitandisiza maanyi nga ono emyaka 25 ate nga yali akoleddeko ku Jimmy Fresh Cut Uganda Limited nga alina ennyimba nga abaafuna 2
ko yakayimba 2019 kosa nakoowa 2021 byonna gye binaggwera tubirinda nja kuba mbikuwa bekazaabe ka video gye yakatandika butanzi nze naawe naye nga mukama bankume mwelaba.